Ekibuga Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania kyazingiddwako amataba era kino kisannyalazza eby'entambula mu kibuga mu bitundu ebisinga awamu wonna. Olw'enkuba eno ennyingi eyatonnye okumala ebiro 2 mu Tanzania yaviiriddeko amayumba okusaanawo, amakubo n'entindo. Ab'eŋŋanda abamu abataategeerekekeddwa baakubye ku mikutu gya leediyo nga bategeeza nti abantu baabwe bababuzeeko, omuli abakyala abakulu n'abamu ababuliddwako abaana baabwe. Embeera eno yasinze kukosa abo abasenga okumpi n'omugga oguyiwa mu Ssemayanja Indian Ocean. Olw'ebyentambula okusannyalala, abaana b'amasomero n'abakozi baakakiddwa okusigala awaka ku lunaku olwa Mande kubanga amaka mangi agaakoseddwa olw'amataba gano era abantu we twogerera bagezaako kukuŋŋaanya bintu byabwe ebyasigaddewo. Mu bitundu ebimu nga Kinondoni ne Ilala bye bibuga ebyasinze okukosebwa n'olutindo olufuluma ekibuga, kw'ogasse n'ekitundu omukulembeze Samira Suluhu Hassan nga nawo wabadde tewasalikako ku lunaku olw'Essande. Naye kigambibwa nti ekitongole ekikwasaganya embeera y'obudde mu ggwanga erya Tanzania kyali kyalabula dda abatuuze abasenga okumpi n'emigga gino eminene egiyiwa mu Ssemayanja Indian Ocean okusenguka okumala omwezi mulamba. Eno enkuba nnamutikwa yatonnyedde okumala ebiro 2 era ab'obuyinza tebannaba na kuwa muwendo gw'abaakoseddwa. Famire ezimu zigamba abantu baabwe tebalabika ate abamu bagamba batabani baabwe oba abaana baabwe nabo tebabalaba, tebamanyi oba balamu oba baakafiiriddemu. Senfuka Latif ku lwa MRU TV.